Inside Story Uganda, real source of political updates. Sasa okulaba muzei nzikiriza nti oli bulungi kulika yenna kivugo wabaddeyo nga tutongoza ekisaawe omukulu naye yabaddeyo mukama wo omukulu oli owoku ntikko naye yabaddeyo mukulu Ham ng'alaga amaanyi nalabeeko kono n'ab'Ennambole nabo balina ke baakoze nga bagamba nti tugenda kubeera ne test matches nabo bakanze mulagamba tebayina vira Vipers bonnabo bagenda nabo kuzannya Ennambole bagolewo ekisaawa ebintu bingi wano nze singa saaliwo this country would have been very different. Bamafia bali batuddeko ate era bamoya abonyeza nnyo nemba wangudde bakubye nemba mulyawo ddala nti imagine dabagamba nti abasajja bukumanya babbi akatabuli wakasoma ku Nnambole yes akatabuke wasoma ku Nnambole nti akataba ako baliita abachina abogera Oluganda n'Olunyankole ne bakola lipooti Nnambole ye yafa takyaddawo ekisaawe bakitunde bakikolemu amaduuka naye nga bakulaga Nnambole bakulaga bwotalugiti Nnambole graphics nga zikulaga wano ewali omupiira wokka naye nga Nnambole atudde ku square miles 2 gavumenti yaguleeta ka square miles 2 zituuleko n'ekyapa tekiina bakibba lwakirina mugaa nti ekyokano kireeta njogere bakulumbe kakati abantu ba bulijjo ekyapa kya Nnambole tekiri mu mikono gya gavumenti tekijjawo ne bayiiya privatization unit ng'omulimu gwayo gwakajala nti eyina okuddira Nnambole egiteeke ku first lift ate egitunde era nga bebagenda ogyeguza 3 billion was pumped there 3 billion noteekawo gavumenti yalina government printers yekuba ebigezo by'abaana kati baleeta ekyapa kyayo nebu ekiri bamaze okibba baleeta budget ekubirwa wa muntu Uganda Gazette era batugamba nga baba nakuba ebigezo eyo government printers eyina poloti 5 mu Entebbe eziri prime omusajja ali manager bamusiba ne mukomera ne mulwanira n'ava naye teyaddamu kufuna omuntu ali ogwo gwe tugenda okweta nti mukuba emiga emiyitirivu ennyo ali ogwo ngati bagiteekamu 3 billion poloti zaalitandi bazitunda omusajja manager ababuulira nga baterewo boodi empya nti mu bintu byetusigazizza wano mulimu prime broads near mu kibuga Entebbe. Stop there. Is it true? Manager omupya manya board empya is it let us go and inspect it bazitunda dda ne government printer neva naku ezo ne bagizaamu ssente ezaleeta ono gundi obuzibu mbayo estambayo babakwata ate ye oyo gwe bayita Waswa Professor Waswa yali asabye omulimu gwa Uganda Airlines nga yawangudde ne baga nti tekiriiwo nze kanze nabalema bakuma omuliro Waswa bamugamba nti bamukwata ne ssente ku ssimu ye bamukomera nekiri nekifu bamutula kiwajjira oyo omukyala ne bamugobayo bamugoba mu lisafu bagezi yasooka n'avuma abakatuliki nti akalulu kano akawedde ti abakatuliki bakoze eki batulumbye nnyo omanyi osooka n'okola bulanda eki bagenda okukuba nga waliwo gurupu ekola ki esanyuka era omusajja yali akikulira yadduka ali bweru
Somuvubuka oyo mumanyi President yali amwadde n'omulimu nga yatimba obupande gunene mu ofiisi ye special senior assistant what mbisekerera ebyo yasoma propaganda mbisekerera tebibaamu makulu and inflated title tebana makulu naye gwe kubeeza nga jjajjawo bwakuyita mwami n'owaga nawe ne weyita omusajja nvuko yadduka kumbe oli mwana nekikwasibwani erinnya ligenda kujja wano is in America irenawe ate kesi tetambula neyambako n'oyo gundi permanent secretary Kakande wa prime minister wa president's office kadaba emirimu gy'abakoledde bamusalya mugezi yali akiting newakola ebigezo nimukubakalu omusajja mukubakalu bamuyitani alina mu works yadda ate nga naye bamaze omusiba kumanyi basooka ne bakusibako ne bakangamu n'okumawo bakulya ndagana mukube ennyondo omutwe nze mbatta babana mbatta aguwaguguba yes kati ne buuza Kakande nti naye ggwe amateeka ga public service ogamanyi if you are acting for 6 months 3 or 6 kiba kikyo oba tebakikuwadde ate okola etya bigezo yali nambeezi n'agugumuka n'agenda ewa Museveni tusobola okumuzaawo Kakande kuwulira kati Haji Kakande baali bamukubye technically nga baagalawo omulala ate mwe kyemutamanyi abaana bano balina abantu 10 nga bakiyita fellowship gyogenda yonna bebamu gwe jaddukira nti oyogere nga abakubira kakundi kaali mu subterfuge ga gavumenti nga kubye bukubi ne basigala babiri bokka babadde bakyasigadde obensi abantu 98 bonna bakubye ne badduka babiri bokka naye ekikwewunyisa nti bali 98 tebayingira mu kutta bantu bana abasigaddewo nga bakola byonna bo balowooza nti sente ze zigenda obayamba oggula akalulu era okumanya bamaanyi mbakubye naye mbamalirawo ddala naye tewali lupapula lwamubi lwebawandiika kunammwe mubati ezonremi alwanyisiza ekyokutta abantu abaana 145 baba batwala ebweru ne babasokoola ne babattirayo nga babebasaako abasajja 10 buli lunaku buli omu abanywedde enjaga nemala babajjamu sente ezabatwala nga basasula baleka babasaliralenga ku slaughter houses 4,500 people girls Ugandan girls were killed in India alone gwamakamba nemukyagala bagano bano bo balemerako waliwo omusajja yatwala abaana 15,000 n'abatundayo ye business yagiddamu ayina ebizimbibwa mumanyi bulungi waliwo omwana batwala 5 kakati bababuuza gwe kitaawe yani bababuuza family zitayombe ati otunze ekibanja ky'omwana agenda kufa omwana nabaga nti ndi mwana wa Tamale Mirungi ne lwaki bate ng'oli musiraamu nti jjajja musiraamu ate ng'oli mukonjo mama wange mukonjo mama eno simulabanga nako kitaawe ye yankubira essimu naŋŋamba nti byo yaŋŋamba ayinayo taata weeye Kampala njagala nnyo abaana abo abali bright lwaki oli mukonjo maama taata wange yitama omusajja namugamba nti omanyi Mirundi musajja mukambwe kwata return ticket bw'otuukayo passport ezogibawa bw'okomewo abasigadde bonna babatta era omusajja adduka alinoowe yadduka alinoowe naye abaana babanne 5 ku 5 wawonako ogwo ate mu bintu byensi eno tosuulanga kintu ekintu kirina we kikuyambira omwana oyo yasoma ne banne ku St. Lawrence ne bagenda mu eryo eggwanga bawala n'asigaza kontakisi zaabwe nga tamanyi nti aligendayo ate mwagendawa onoolagawa weoliyogo era enkuba gyemba kubyemu kati olubamala ate ngenda kutandika ekyo bano abaana 15,000 bano bameka mutwesinga amakampuni agagala abaana 15,000 bwe baba bondi zaabwe baziggalawo amakampuni gaabwe
naye bo ekizibu kye baakola kyembagamba nti mu bijinga bwabwe baawa agasajja ssente abazungu babbi abayisisi bajja wano ne baweezawo ba investigators ne babaga nti mumanyi mubali mwagala tujje ssente zitugenda ze ne Museveni yabawa alugera omusango yaguwoza nabaga ssente omusajja omuwe ssente nanyene bujozi nakukubanga tamanyi ngenda mukuba mumalirewo ddala kakati bali kye baabakola bali tebamanyi nti eno international crime munsi yonna baafaking ne human organs musango gwa Nagomola kakati bo kye baakola gali akasajja kaali kagezi be baayita ba investigators baali sayi ebambeka ba America ne batulana bano ne babulya buli kimu ne babulya dizo nani baga nti file tuzigadde ono musango tugugaddewo bwe byamala okutuuka eringa millions of dollars nga bibaliddeko sente baga nti bano balidde sente pane bagobye ICC ereseewo ttiimu endala gano Agamerika nga gazeeyo wabuwangu agakesi era bagenda ne babba munnaabwe biliyoni 2 eza dola biliyoni 2 eza dola bazimubbako ku akawunti emanira sajja mugagga yina ennyonyi nabaga nti mbatikka ku nnyonyi eri Nairobi kubayi takyatwabula nkala abatrustinze nti baana be ye takyasobola kutambula sente bazibbako abaana ababiri sente bazimubbako n'atabuka yayambala yunifoomu ya jeno n'abakuba emiggo ebizimbe byabwe n'abitwala yaleeta kiwanuka n'abakozesa endagaano lwampaka ebizimbe byabwe byonna wano mu Kampala omusajja n'abitwala musajja mukulu n'abibajjako ati nembabuulira tikasa mulinnya manira timugenze ku akawunti eyo saayi beefuse bamaneja ba banka bagenda bayolerayo izo muzireke zife biliyoni eza dola waliwo yagenda okujja sente ku Walumpa Malaysia abajjayo akagundi kakaati akateekamu nekakimira nekamuga yuwa wanted yaduke misinde n'entwe eyikumawo wano bwembabuli ebintu ebyo mulowooza nti Kinigeria yafumuka emisinde nga bwalengera emabega nabagambe wano nabagambe nti bano ab'emulago manyi pulezidenti obona kikubulira nti yayongezeza ow'emulago emyaka emirala eki nakusindikira ne story New York Executive Director Dr. Rosemary Byanyima ate New York Executive Director tumanyi nti bagoba oli nembaga nti oli omusajja bamugoba yakyusa eggwanika management yeggwanika oli omusajja omukulu nengenda nemuga nti obalaba mu meeting mwalimu n'abavudde bombo nawa bagenda kutta tokigendamu toddayo yakyusa eggwanika nga mu ggwanika mwe battira bakudeekayalinga deedi eddakiika nga 15 before you act your day kuba gwe omulwadde bwolaba abasawo bamubiseeko kuga nti afudde ne bamussa mu ggwanika nga mulamu ne bagaa nti Katonda yakola puzzle ebintu bino babikusokoolamu oli mulamu ebyabafu tebikola ebyomufu tebikola ebyomufu tebikola sipeeya w'omuntu muntu naye ate tomumujjaamu nga mulamu God created a puzzle ate nga amaze okuvuga nti tottanga kakati babikujjamu oli mulamu very painful days eggwanikanga yalikyusa yakyusa ggwanika lyeryamugobya abantu nga batugamba financial mismanagement ate otajeno yafulumya lipooti yonna andi nti amawulire bagakwata amawulire bagazemba manyi ate omusajja oyo mubuuzi sigenda ngako weni muga nti bano balaba mu meeting bujingo samuga nti nebatedi negundi ne pasagadi bebakuliko walaba baddamu meeting yabwe negikwata nina mashini wano tezanya buba zita fetishes nti malogo baba binonya ne bibabula ne usinga ababbe sente bakwata kyembadde nkunyumiza kiri kimu nti president bwabagamba nti bwategeera nabakuba mu katambi nga batiisa abasawo b'emulago nti bumugaana twagala tuba supplying nga tubitundira mungu oba balina waliwo ekifo kye ebyuma byange kwebiri mu nti entinda gibasokoolera tebo basokoole nga baguze mulago we shall supply you on a discount
kozi Museveni muyekera ekyo bakiyita donation ne bakoleremu nga bali ligo era badokita babadde babaga nti akiri mirundi kyakuba tekyali ligo kino kiri ligo naye nga batadde donation kakati bano nga baagala kukolera mulago Museveni muyekera kubanga baga nti ayagala bajjako ssente abaavuwaze ssente ategedde mweziva omuntu ali mu biliyoni nga namba omuntu omu si gwe omuliisa ssente siki ajja mu ddwaliro n'omuttiramu kati Museveni yaba kubalwa ssente tayagala bakwate ku 10 kakati musajja nga Museveni abagamba nti bwe bajja nkubira essimu akavuga nkagendayo kabagamba who is going to renew our contract? We told you we're talking about Museveni. This is not Museveni, this is business. Museveni yogera n'oyo nga Museveni yali ku ssimu yey katomera ne kaddawo ne katome dobozi lyokka ne katomera ne kaddawo ne kabuka gate kasajja kalina stamina ne kayimirira bwekati nga kagudde bwekati nakangawala ne kayimirira ne kayita owa boda ne katula emabega motoka kajereka mulago ne boda ne katuusa ku Polotea we basiiba munne yali asigadde ku Polotea alinda akafudde mulago alaba n'omunnagira ku boda yalowooza bamukutte naye ne yeevumba toilet za Polotea kakati atonaga ne munne bamukutte n'agibuukira boda abaana batya Museveni yali ayogeza amaanyi yawulirabulize yakolola bukoloze era munnaabwe yabagambye nti akasajja kabakubye ekintu kakimazeewo omusajja yabagambye tinva wa Museveni naye recording zensanzeeyo mpitirivu nnyo byokwata Museveni obimu era agambye nti ne bwana bayagala security efaanana etya ajja kugimuwa kino ekintu akikubye mugenda kuggwera mu ddala mugende mukole ebirala bati kyewunyisa bwe tuba nga tuli mu ggwanga olinga akeera kuli obulamu bwange yafunemu abeerewo Magola bamuwadde ssente meka ne bagamba nti tebaga nti Magola mubbi naye nga omusajja mwali muno mukana akatabo COVID mafias Magola gwe bawadde ssente nakawandika ne maga nti Magola si mubbi Magola akolaganye n'omusajja mukugu nnyo mu America n'omuvubuka omulala Dokita Naziri ye muwi wa magezi sine nebyamu ebyokuwa magezi akicho ku viruses azze mu Uganda bagenda kola mu edduuka oyo mvuka Musoga yali akola naye namugasa banga mu Africa ayagala waabo nkukolera eki nditugenda tukale eddwaliro mu Uganda nokumanya abasajja abo bafere president bwajja okulambula factory Magola bamugamba nti mulwadde wa COVID yete yaje naye bantu nze sisuubira basanga mu ggulu sisuubira kubamba kubi ebintu bibiri mbexposize mu nsi yonna social media yange kati yabaddeko abantu miliyoni 16 people following up kakati president's ambitions wali who will entrust this country interest with the leadership ofuge eggwanga otutta otumalewo ate oba obadde ottakati ate atukoba president abo bafu future yabwe nwangi kubye enjuma zeewo tebakyayina future wano okujjako okudduka tebakyayina naye okumanya bayina amaanyi ne ku ssaawa eno nga bakubiddwa babuuzizza mwenda anaye mwenda oyo era ekyobalaba nkugamba ebintu bino olina okubeera ne ntabanye bi Nigeria naye kituufu bw'oba ogenda okukola ekintu ofuna akubuulirira ndaba ebi Nigeria ebyo waliwo omukazi nga maka gagenda okufa afuna munaamubuulya n'afuna amulalula bonna babeerawo n'alimu judgment kyebala nze nkugamba the chief advisor of myself is myself nze nkola evaluation omuganda yakugamba nti kaneebake mwana we kaneebake ekiro ennyama eyogere n'omwoyo omuganda nga tomubba naye today oli akoleetera ddiiro ng'otegeerera ng'amaze okubba kuba you don't buyina waliwo nebaga nti bwobutala bwa Ssematalo babwagala babutunda netugenda ebugereyo ng'omusajja akayina yatugaa nti nabaganda bamwe Kampala kabajje mbabuuza mumukagalira ki oyo muganda owedde atabbibwa gwetegeera omuntu yenna gwe babbye omubbi takuwa reasoning era nti nalaba akasajja nkoge gwe
Biro ya bilioni enamba noje bakiramu obanji bwabana nenkaga gwe ompoganira olozaji kana atwakitemi ayina biro ya bilioni mutayambala ngatezo zijudde bituli nemfana nayo tonaba byogendo byerima ashautinga gwo mugamenti kolaki yes mwenda wa mugambi eche kakati mwenda kulunaku lwasooka lwennyini nga kakayindi kazize kamulana akabaletera obuzibu bakakwatire kalaki n'ebintu nebakagatukusibya emyaka 7 ne $1,500,000 nibo bayagala okutukusadyeko emyaka 7 nti tubuulye netiwaaka ya Uganda nekaboogera bonna nagamba mukulu wange tikanyerezi yakujjanjaba kanyerezi musokozi nkudubirevu nti kanyerezi yali musokozi amanya okogera bogezo linesi nezimukwa but kanyerezi he started the whole thing before you see this kanyerezi came to me nanga nti n'omwana ngali Mengo mpanga naye akutya nesinza kufa nga sikubulidde bintu bino omwana wo eyafiira mu Albert Cook batamutte era babachina bayinayo unit kali mu Albert Cook nga ate abachina bayina unit lokwatire tu these are communists ati tubalabako bali kulutinga basawo zo wange banyina bamukebera nga talina mu organization yes kakati gundi nangamba nti ekyokubiri nze natandika ebintu bino natwala eddwaliro lyange njagala expansion mu bank nesinemu okujjayo penagenda mu bano abayina sente mbanga tutandikire projekiti yeyo sente tukuwe tutrainingira abasawo mu kusokola kakati netufuna omukwano few days agenda okufa ekimu ku bisajja bino ebisokozi kiroya prominent lawyer mu Kampala former minister oyo mutugamba oyo akyali mulamu bali basene mukazi wange bayina office wandege yali recruiting office these ones are from Kirudu these ones kale ovuga oti ebiwuduwudu from Kirudu from gun ga collecting office akawempe biki ngalinga yogere emitima gyembuzi ajja ewa gundi ewa Kanyerezi tumaze okufuna omukwano angamba mutege ne mutege oyo loya kakati yali ava na Nairobi Kanyerezi nga munafu nnyo kakati why are you here? I'm here because I want to know the list of the doctors you trained. Abana bennaku zino bamwakula mutya omusajja ngenda kufunzisa mu ebyo. Yes, you are going to die, but for us we are young. We want that list. Because Kanyerezi yajindikira list y'abasawo nabadduka bade bali kulutize balala 63 of surgeons badduka da mu Uganda tebalimu ate bano bade bali kulutize nga nabakubye era amalwali okakala kwa muteka de bali bataddemu amalwali agabo mu basokolera Museveni nakigana naganti mulago na empire walinga abe mulago bwe bajja mu nkubire simu umanyi okude yalinga mulago omukazi abadde abalayo omwezi ogwo niboga kwiruli niyo wa contract mumwalira byo bulabi nga bamugobye nga bataddewo omulala nga amawulire gaabwe gayimba lwaki ono bamukoze eki bamugobye nabaga nti byandala tabbanga ku luguudo lw'ekatosi kampuni ezasaba kubanga mwe temutegeera procedure nti where does the minister come from an authority Museveni yaleeta authority kyoba negundi yinula yabalemeddewo eyo yinula authority kitegeeza nti minister o supervising abasupa kakati Katumba Wamala alina obuzibu ku bombi kuyika alina okugenda lwakuba mu Africa temulekulira kwani nani Kajina ni Katumba Wamala Kajina yakubye Katumba Wamala namwawuliramu kuba Katumba Wamala tayina sente zigabira bakaba parliament tumanyi nti Kajina oyo bamutwalako mu parliament nga abuliza biliyoni nga 10 nebaga ntumusonyi oyo ozanya naye biliyoni 10 ezo zibamusonyi baaliyako mmeka Hacho wenchima muno wa mazima. They don't know their homework. Ye wa mazima. Katumba Wamala tamanyi ye wa mazima. Kugambi. Tali mu bya nti bw'obeera n'omukazi ow'eggume
agenda okusaliza mbantu mugamba chai ajja kuwa nti wa gotolina mikono bwe genda ofumbe chai abagenyi bagenda nti abana bali gender sensitive obwedde omukazi akole okuja kwa omusajja omugezi nemuganda gwe mukole ekintu kimu akujoga nti bwedde abeewabwe nga baze ayingira mmeka abeewabwe bwe bajja gukola ebintu byonna bagenda nti ajja yali awo zawere saa mukaaga ogw'ekiro ng'omukazi tanalabikawo basenga bwe batudde baani yajja atamini omusajja teyanyika bo be bamwekwatyako ku makya you expose learn how to expose people learn how nti kakati oyo Katumba Wamala yegasse kwani ku Gobi yepankira ku permanent secretary sali namulemerawo Museveni namwita namuganga di control my permanent secretary Gobi empale bwe yagenda bwe yadda empale ya Gobi bwe yagenda bwe yadda namubo kati whom are you going to handle tulemaganiddwa nga advisor wo w'amawulire nze chief advisor wo atembera anti advisor tikisoboka nyenze muzeyi nyenze abakugobye naye yangobye naye omukazi kasakiriza ne bamujja mu matrimonial room ne bamutwala mu diro is a visitor bamutwala mu gundi boys quarter is a samba man bamutwala mu fumbiro is a sako obuchako asigadde genda mu toyi genda nga bukyali kati Katumba yali genze Gobi yali genze how are you going to control ono gumugenze mu parliament na kuwangulirayo ate Katumba ye ono chini yalowooza kulagira maji no babadde bakirasi nga nalabako mu meeting nga abasajja boogera igulupu Katumba Wamala bali okumutta bali baguze babadde millions of dollars bit this Muganda man you see 2 million you think 2 million Uganda money $2 million what's this money nebaganda nakyo bali bamutinte billion mukaaga nze bibiri basasula ko hafunga tebasi era abasajja bagamba nti Katumba Wamala ine motoka eri elevated bwezi mugende munonye ekimotoka ekikadde ekiriko bange kawululuda kyebasuula mukiteekeko ekikanike nebode sigalenga yeyo kimuyiteko omulundi bweki motoka ezunge K47 bamaliza omulimu ne planning abuzunuzira masini zange nekyo bete yabitwali wa president golozo lwaki president abitwasing so ensonga ne yokuddira government agencies za government zigatta okuzima aji tekiriyo kyakolebwako dda Museveni yayina ba minister 8 World Bank naye mwefunga ekyayina amaanyi ne ba reducing constitution yagamba 16 oba 21 bamulema abamu n'abatwala ku secretariat n'akuliyetinga y'ebifu director wa secretariat government eziba 2 kyobala government ya Museveni bagirwaniramu bonna baavu tujja kusanga department legal officer wa Museveni waliyo attorney general waliyo ne legal officer ku secretariat how do they operate bonna basatu ninga tobola balinga balina kakati kwe kwatanze nabusayi jali kalolo okututu jali nange emberewo nofo nopondo nemesa wa information you crash but wali kyakulya naye yamanyi ndi Museveni instead of sacking somebody yamanya bwagenda najoyininga group endala Kaweya bwe yakolanga muvira mwenaba kwatinda Kaweya yagulanga omuzanyi namulemerako nenga tajja kusamba season eyo netagenda musamba abamulina yabamulina ebuboli mu nkambi tulina tebosa abasirikale benina n'emmotoka nakyo what says nti mukama do you believe nti aba operation bayinza okontrasting ne bwengendayo panga nombeka songa yakimanyi emmotoka ya sente mekagojetera mu amafuta abasirikale ra musala gwabo kakati yakufiiriddwako ki naye ttaka osigaddewo nti erambaga nti Abameri abajja kugwa basenda bula bagenda kugwa kubanga gwe oli senior advisor to the president gwe watuuka kwa climax atokoma kyobere WMP tosobola ensonga endala mukukuna muneje njagalo gyo tusome ekitabo kubanda abo wakirese wano ensonga endala yabadde ya Luzira abaka bagambye komera lye Luzira teri kuvaawo
ati ngobolire bagugubye abagala nabo kulya sente bali mu kuguguba kulya sente bwe bakola kibabegawo kiwandiiko kyajja nga tugenda bagamba nti abafumba abagwagwa balwanira palamenti ne bazukuza abaana ate abaana bamala okuzuukuka ate palamenti neetuula nga babawulira they end up scandalizing their children baali bawakanya kintu ki investor gwe bagamba ayina obbawa nabo ayina obbawa si kyabwereere kuba baba bakaba palamenti naye nga investor ono mu China out of experience bakimanyi nti abo bonna bali fake Museveni bawe ettaka bali fake abawatakisowolidde ya myaka emeka ne bakyusa erinnya ne babeera n'emyaka aga nga tebawanga ku musolo n'abinika bano kubanga jagenda oyo n'omuguzi eyo wana balina omuggundu baabuuza naye nga ddala ono mu China investor ono mu China ate aba yatuusa eri kubanga ye Museveni akugambe who handles investors in Uganda? Why didn't Museveni remove the Minister of Investment and appoint Nakalima Minister of Investment? Chinkugambe yalinga omukazi omuganda azizike ettooka erigenda okugwa kati noliyo omukazi bamwitangana noleeta ennyonyi ya Uganda Airlines wali avuya tebamugoba dda gwaleese ennyonyi azizaawo kampuni ya Uganda Airlines. But the issue was simple. Era walabye aba Boeing nga bazze Boeing ziri bbiri waliwo ey'Amerika n'eyo eya bus ne Boeing ziri bbiri bo tebagaba nguzi kati bano enguzi bagirya mu Bombardier eya Canada teri Bombardier ekola long flight Bombardier za mu Canada mukka mwezi mwagula wa bali tebagaba nguzi kakati ono bano bana byani kati aba Boeing bazze wano bagala kuguza Uganda Airlines iki kiwana nti ono omukazi baali bamutwala naye nze nkolera abantu tebakomawo oyo yadduka naye nga ate yali amukuba yali bawe yali amutaddemu kaasi nga amuteebereza obwenzi nti ayagala owa Rwanda Air ye yamuwa omulimu nga muwala muto mbako neevuga nemununula kubanze kyennina nti bano mbakwata tewali bwe bamponera seti yange ekyuka bukyuzi nga kati bweri entinda nti nabaga nti entinda omwana omuwala omulenzi nakuga nti bakadde bange jangu obalabe oba visiting ogenda kusanga abasajja abakulu n'omukyala bakwanize mukamwana togenda kufuluma nyumba muli mu theater basokoleramu so kakati bano nabo baagala kulya era lijja genda kuba nakugamba nti bali abazungu siyole yaabo yali akukanga siyole y'olwaleero ekugamba nti no ne life imprisonment ebeere ku 20 years mufiirwa abantu aba baga nti liiso ku liiso nga nze lyenkolerako yo nagula kufini 5 neziteeka ewange ez'abafu nga neyange mweri olede mwe bagenda okuziika wabuzeewo dda wabaddewo abantu awanya ne baga mukomewo mbaase era weziri ewaka zikudisipule coffin yes nga neyange mweri yange nagikuze $2,000,000 bakomewo mbaase ogenda kufana so mukodomi wajagenda honale Basumani yagambye yabadde agamba nagamba nti olwedde bana batiyanga group je bagala okuwa ayagala oyo yafa yeye yali asente mekokole teka mu companies ezibanjibwa ate uli yakirudawa nejemuwa wingu ukudegunze number police nejichifu these are agents of the Russian government nti munsi za Europe ezo you have to go through somebody bodirayo bagenda ne bakulimba bano tiyo musajja yayogera ne Putin. What do you do? Bakugandi mugozi yagambye nti singa wabawa alumba Moseko asindika amajje ga UPDF ne kagenda kalwanirira Moseko bwebamulonda alaba babiddamu yagambye okuba Kenya mu nnaku mmeka babironda why babi questioning those were rubbish. Mwenda yabagambye mwendo y'omwana mugezi yabagambye ndigo gwe hamba bule muloza LP yavuddewo
yageza underground ne jina futukira mujje jitegera yoke tumusanyuka LPU bagiriya kakati gwe bulira anti bulira sajja yagikuba tunuli ya Museveni be yalonze bonna baade bava kunkungana zamugoza nti yabalese kubeerawo nga oyo kiraba kya Maria kubeerawo nga kiguma ani akulimba abo banonyi babulu bankubole okujjako Eminence Serwadda ye Katonda gwe yawa amaanyi ag'enjawulo nga mugifu atayogera abantu bebategeera yogera yo past w'amaanyi ayina yagenda ku Muselegical College mwogere kubaliwo mwogere nga tonnavuma bano Katonda bw'aba akutuma mu bantu akuwa n'amaanyi aganaabogereramu abo be mugere gaabo bamugamba b'amaanyi nnyo my feel of conflict basanzeeyo RDC badeputy basatu ne bagattibwako ne bajja mu maanyi ag'ekitala okulwana enkokole zigenda okubeera eyo kuba boogeza maanyi owaggulu yawaze ninze kulwanyisa nguzi kati waggulu site n'owembaale yasoma ki yavudde mu ofisi ya Igigi oba mu yodisa jeno ayasoma ki anti literally babitwala literally sibanguzi nakamu bafuna emitwalo 8 gwafuna emitwalo 8 n'olensenguzi bakuba motoka n'ogitekamu amafuta go agenda okulwanyisa enguzi yali badde wa ssente mmeka Kenya bakugamba tiwamawulira Kenya tali anguzi ntono why omusaala gw'omunene ne Rwanda kye yakola omusaala gw'omuki era nze nabaga nti nze but Uganda kyanjawulo abali enguzi bafunira ne ssente nze kati samumpayo presidential advisor afuna $2 omwezi mu nsi yonna mugende kuyita n'endi enkyankera kugenda mu office kugamba kakanda mpe office is not there iyo wagendeyo bye bajjagala obadde gundi ditotame kamanda nya ni ati baswaza wo office tibamiri ate baddayo ate kwe yatuka mu sentu kuvu senda ulajja kudde kade webuza senda simanyi sempi muwalawe advisor Masaka Affairs kati ani akubira mu saluti sempi jaya yakubira omwana saluti kuba yafuna earlier than him tubakubireko mu naye atusomee ekitabo dakiika tusigaza tubakubireko mu ngalo naye mukama w'eggwanga linali no olondo otya ba RC ye anti ne mukoli mu propaganda oyina deputy kati eno ene wadvisor wakunye ene wadvisor wajjudde kakati banayibadde politics abera ku political taga bakuwa taga nene nnyo n'obuguma zinasoma propaganda balonze munonyeza anti kugambi bakalulu bano bwoba comparinga bakubimeza bonna abasinga obungi obuja koze mutani wange wa graduate anti bamumai graduate yimwaje naye gomba ne batuwa omusajja yeyambula nakunamira abantu kati RC ate yali emmesi nene da segirinya ahitinze hede bana gomba twakiriza omuntu oyo edi mutwe ate abo tebabuuzibwa tebagenda mukakungunta ye Museveni yategeera nti bataddewo vetting kuki alina kyo baakitta omulamuzi wa Uganda yalulinga ti vetting kitegeeza nti academic papers kyekyali nakyo kyafu kati ye Museveni alina wawaganyira waayitira abo tebagenda kubeera mu vetting yonna era kakati bagenda kukola embaga wera be advisor akola embaga nga babumuwadde hakyogera nabagamba nti bano abawangula emmotoka maama mmomo nga basanyufu nnyo okusinga ekifaananyi ekiziranga ekitegeeza teziriiyo gwe walabye ka advisor akola embaga katusomeyo line wezinaba 2 abo bamaanyi nnyo tuve wano soma wano the rise kataba kano kakunyonyo mistakes Museveni zeyakola abasajja bakawunyasiko baali tebasomye kigongo yakubiriza parliament kasita mafia yajja mu gavumenti yeno mafia etta abantu blood Museveni succession spirit yensiko nekola bano mwana wange bamaanyi nnyo mu mobilization why
oli kuwagaba ba assistant RS president be yalonze tuyina kye tuyita the politics overwhelming tuyinago omuyino omukazi gwoguliye emmotoka naganti abakazi bavuga buli naye ate waliwo gwoguliye Gomesi n'asanyuka nnyo kirerevo yaabwe bano bali overwhelmed. Museveni yali kimpadde atasoma the rise of the gang kaliwa Amini yaddiranga abasajja abalema n'abateeka mu magye lwaki bo tebadduka mu bbala kisinga zivuze abo bakola nnyo kuba tebasuubira nti emergence of the mafia gang. Yes. With the veterans and historical scattered and demolished, Museveni missed an opportunity to build a political party for Uganda completely unique from the traditional ones, DP and UPC. Museveni instead maintained the old parties that he thought were politically harmless and posed no threat to him. This led to the emergence of the mafia gang. I pointed out in one of my books that following the 2001 elections, a group of arrogant youths emerged led by one of Museveni's in-laws. This group created a government within a government, subterfuge. This group soon became the gateway to the state and established a mafia-style network within government. With their influence and proximity to Museveni, they have successfully taken over the entire government. The way this group conducts itself is very alarming. They go by the principle, you are either with us or with them. They also believe that they can use Lieutenant Colonel Nakalema's office to get rid of people in government offices using corruption and replace them with their choice. They target leaders who are not in their camp to be defeated in the next election. Yes. How much money we feel? Kasaba leta sente mukalulu. Babete ni assistant RCC gomba ne batuweya nkubolidde oyo wamaanyi nnyo. Waliwo yangamye nti tumufuuyire kwa tufuuyire ate kankubulire oyo agenda okukola olukola tomanyi n'abaana bajja kunama aliwo eyakunama kati Museveni yalonda omuntu omu namusina alonda abantu bonna amawulire ne batandika okulwanya obwala kati abanaakunama bajja kwabangi mujja kulaba n'abakazi abakunama nedda kuno kujoga anti yakunama kyeyakunama abavuma nti muvuma Museveni oli eyali emmese kidokita ekiramba ekyafukamira ntiga nti Museveni yakomewo nga badokita bafira tekimusabye kikulya basawo tekyamusaba kubawa byakozesebwa kyamusaba komawo. This is the type of people you have. Beboogera ensi neewulira tikakati gwolaba yonsi kikandi kubuulire was ambassador obandi. I want you somebody to tell me wabeerawo ensi eriwa wabeerawo kulayisisi y'abasuubuzi ne gavumenti over matter related to economics through taxation. Nga taxation course bagisomesa mu university. Have you seen a professor coming up? Munsi yonna bakubuuza nti Makerere University professor said this. Lusaka University professor. Nairobi University. Why it is the cost of wali ngalabi. Kakati gwe mbulira. Ba professor bameka boogera ku bimeza. Aboogera ensi neewulira. Wane Uganda. Baliwo. Amamba tibagala bagira muleke kyalumuza kakati intelligentsia abayivu ensi kitikyali abayivu mutunulira abayimbi bajja batya waliwo ina university erevo ensi tekyali abayivu y'abayimbi gwe Museveni yagala okutuma nabbi naye amaze okutegeera nti yawangula miri ekyambadde mazongoto yawangula senda weereda mu lukaya yawangula miyingo musajja driver we eyawangula gundi oli gundi omusajja ogwaso musumba yali mutunzi wa watermelon kakati goboba nga eminence alonda ba pastor nalabanga ba pastor abo be esibe uliziramu bwata balonda go kanti kanisa etambula iye sikati be uliziramu omwana yandi yimba na dansinga ne Museveni mukimulina okwebuuza
yawambule ambate mbune yawangula Museveni yali muyimbi ate muzinyi so meaning Museveni naye bamuyimba out no kuzina ne bazina out ate yamwanga naye yashinzo munyenya yashinzo munyenye nnyo ani muyimbi ate yenso gita yakuzanya